Mu kutongoza National Unity Platform ng'ekibiina ky'ekipya yaleero e Kamwokya, Robert Kyagulanyi Ssentamu omubaka w'e Kyaddondo East ategeezezza nti bulijjo abawagizi b'ekisinde kya People Power wamu ne bannabyabufuzi ab'enjawulo babadde nga babuuza ku kabonero ke bagenda okweyambisa mu kalulu ka bonna aka 2021. Kigambibwa nti National Unity Platform yali yawandiisibwa mu kakiiko k'ebyokulonda ng'ekibiina ky'ebyobufuzi mwaka gwa 2010 nga kyali kyawandiisibwa nga National Unity Reconciliation and Development Party. Therefore, ladies and gentlemen, I stand here today to announce to the nation that we are unveiling the National Unity Platform as the political wing. The National Unity Platform is a duly registered political organization with the Electoral Commission, and the symbol is the umbrella. Wabula mu kwogera kwe Ssentamu ategeezezza nti erinnya lyakyusibwa ne lifuulibwa National Unity Platform mu July wa 2019. And in order to make the message stronger, in July 2019, we went ahead and successfully changed the name of this political organization from the National Unity Reconciliation and Development Party to the National Unity Platform. Abadde akulira National Unity Platform Moses Kibalama agamba obuvunaanyizibwa bwonna baabukwasa Kyagulanyi nga kati ye mukulembeze omuggya ow'ekibiina kino. Naye kaakati bw'olaba weevene baddewo nti People Power bantu b'amaanyi, bantu balina bigendererwa birungi ate bifaanana n'ekibiina kyaffe. Kyagulanyi nakkiriza okuleeta ideas ze mu National Unity Platform. Ffenna tukkiriza nti ideas nga bwe zikwataganye tuli bantu abagaliza eggwanga lino okugenda mu maaso katukuwe okulembera ekibiina kino kuba already mu bukulembeze mwoli abantu b'okulembera gye bali. Ku mukolo guno manvuuli etongozeddwa ng'akabonero akapya bannakisinde kya People Power ke bagenda okukozesa mu kulonda kwa 2021. As a new leader of the National Unity Platform, I give you a go ahead to fly your umbrella. Kyagulanyi agamba nti okulangirira kw'ekibiina kino tekugenda kujjawo nkolagana ebaddewo ne bannabyabufuzi abali mu bibiina ebirala. Abamu ku bajja empapula ez'okuvuganyizaako mu kalulu akajja boogedde bwe bati ku nsonga eno. Movement ngeri wansi wa National Unity Platform tugenda kubeera nga tukozesa akabonero aka umbrella. Mu Lubaga South baganda bange abadde bampagira era abakyampagira bategeeza nti tugenda kukozesa akabonero aka umbrella. Kino kitwawudde. Kati abantu asidde bagamba People Power temulina kibiina, People Power temulina akabonero. Banyabo ne bassebo olunaku lwaleero akabonero kaffe bagita minviiri. Badde tubategeeza nti tukola structure era njagala okubategeeza nti ekibiina kino olunaku olwaleero kirina structure mpaka wansi. Mu kwogerako n'omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi Lwama Vincent annyonnyodde obuzibu bannakisinde kya People Power bwe boolekedde oluvannyuma lw'okutongoza ekibiina kino. Abalala kwegamba okusinziira ku kibiina kye kyalimu eky'ebyobufuzi naye nga at the back of their mind ng'oli agenza okujja empapula ng'agamba nti kasita DP ejja kunteerako enkumbi ku kipande kyange wano nteekawo akabonero aka People Power ffenna ke tumanyi obulungi. Kati ekiansa oba okwanukula leero okukoleddwa kwe kugamba nti kitegeeza nti buli muntu eyagenda n'ayingira akamyufu ka People Power bw'anaamala okulondebwa n'asunsulibwa nti yeesigamye ku People Power, kakitegeeza nti okutwala obulungi tiketi ejjudde alina okubeera owa National Unity Platform. Kyesimanyi bameka ku baagenda okujja empapula mu People Power abaagenda nga basazeewo okwemalirayo era nga bategedde nti kyonna ekinajja beetegefu okukyesigamako. Waliwo ebibuuzo. Ssesanga Stephen yakusakidde emboozi eno ku Ratop TV agookya.